edda abantu bayo ebintu ebyokukozesa wano fe Uganda fe bagana okukola abatuwadde kingaffe otegeera wano abantu bangi wano buli muntu akola mmere ya leero kati wano wali abantu balinganga abantu ebikulu babimeka babawadde kyessaazo kyebagenda okulya olisa famire zaabwe bawoza nti obutale babugadde otegeera America buli muntu buli gwema nti mutuuze emuwadde kyasobola okulya nefu wano e Uganda kikibatuwadde kigala tuvira kantu taliko kubanga babigana ne bannaabwe n'okuttingana olw'ebisongasonga ebyekisirusiru bwe biti ate omuntu nga wakufeera aba wakufa nanawona aba wakuwona n'ekyo muzeeyi Museveni oba oli eyo oba okoze bitya bire muri mugoza ati muri mukugalawo obutale mubugulewo obutale wasa kumikiriza nganze obwavu bulume famire yange efenjala ngati ndawa inasenja mukubanzi mujjeko mulo ekirwadde ki COVID-19 ekireetebwa akawuka akamanyiddwa ennyo nga coronavirus nga kikyagenda maaso n'okujonyesa abantu okwetoloola ensi yonna olunaku olwaleero mu kibuga ky'e Mityaana poliisi ng'edduumirwa DPC waayo Alex Mwine Mukono ekedde kuyiwa basajja baayo mu katale ak'e Mityaana akamanyiddwa nga Red Cross basobole okugumbulula abasuubuzi abadde bazze okakalabya emirimu gyabwe mu katale kano nga n'ekigendererwa kibadde kya kugezaako kulaba nga beerinda ekirwadde kino obutasaasaana. Obutale bukole kati bano abasibye obutale bubo bakikyewa Sudani gundi yatukayo abachina mu wino gye bali naye kati wano mu byalo ffe gye tukolera lwaki obutale bagutwala yagambye mu Uganda temuli mu coronavirus kati lwakifa abatusibyawo obutale tulyewa abaana tubaweeki abantu tugenda bawaaki kubanga babaga nti coronavirus mu Uganda kati tugamba bana abagaddewo obutale bo bakajjewa muzeeyi yagambye akatale kabole taxi zizo batikabana naye bo zikola kati paba obutale tufuna omuntu omu najja n'agula n'agenda najja n'agula wetutuukidde mu katale kano ng'abasuubuzi batunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma nga yo poliisi ebeegesa amaaso obutabaawo omuntu yenna asumulula mugugu gwe nga n'essaawa ebadde ebawadde embale okwanuka ekifo kino. Cable Foundation twogeddeko ne ssentebe w'abasuubuzi bano wagana batulumaayo wanagambye nti mu ngeri y'okwewala ekirwadde kino nga basinziira ku biragiro bya pulezidenti asabye abasuubuzi okudda ewaka okumala ennaku 32. Amannya wagana batulumaayo mwogeza kisa nze ssentebe w'abasuubuzi abakola mu katale kuno naye ensonga eriwo nti okusinziira ku kiragiro kya pulezidenti obutale bategeeza bakama baffe ba RPC ne DPC nti obutale bwayimiridde era tutegeeza abasuubuzi baffe badde waka nga olw'ekizibu ky'obulwadde buno obwazze bassenyiga badde waka bagira batuula nga bwe tulindira ekiddako okumala ennaku 30 wekitiibwa pulezidenti zeyawadde. Wabula bo abasuubuzi be twogeddeko nabo balaze ennaku ey'amaanyi ebagenda okubayonka obutaaba ku bbanga ne bagenda okumala nga tebakolera mu katale kano ng'ate buli kimu kyakugula buguzi. Tuva Kampala tetulina wadde n'ekikulu tetusumizidde ebigugu tetukoze tyawo kyokola tetukitegeera abaana balina okusoma balina okulya zetukola zetulya tuwulira busungu bwokka
Mudda abantu bayo ebintu ebyokukozesa wano fe Uganda fe bagaana okukola abatuwadde kingaffe otegeera wano abantu bangi wano buli muntu akola mmere ya leero kati wano wali abantu balinganga abantu ebikulu babimeka babawadde kyessaazo kyebagenda okulya olisa famire zaabwe bawoza nti obutale babuggadde otegeera Amerika buli muntu buli gwema nti mutuuze emuwadde kyasobola okulya nefe wano e Uganda kikibatuwadde kigala tuviirako abantu tutandika okubanga babbingana ne bannaabwe n'okuttiŋŋana olw'ebisongasonga ebyekisirusiru bwe biti ate omuntu nga wakufa era aba wakufa nanawona aba wakuwona n'ekyo Muzeeyi Museveni oba oli eyo oba okozeho bitya bire muli mukuwoza nti muli mukugalawo obutale mubugulewo obutale wale sosobola kumiikiriza nga nze obwavu bulume famire yange efe enjala nga ti ndaba alina senja mukuba nzimuggyeko mulo. bwe twogeddeko n'aduumira poliisi y'e Mityaana Alex Bamwine mukono bo bali mu kuteeka kiragiro kya pulezidenti mu nkola ng'ebifo nga obutale byonna byagaliddwa mbagirawo. Eggulo yawadde obubaka ng'awa amagezi abannayuganda okutaasa obulwadde bwa coronavirus. Ebifo ebyebeeramu abantu bangi ng'obutale buubu tulina kubuwera kubiyimirizaamu okumala ennaku 32. Kati buno obutale bw'Emityaana obubadde ku nguudo tubawadde amagezi basooke bayimirizeemu tutuuse ekiragiro ekyo nga kiteekeddwa mu nkola kubanga etteeka lyagambye obutale obwo etteeka lirina kutandikirawo okuggyako abaana b'amasomero be bawadde olwokutaano be balina kuddayo okuwaka. Cable Foundation ekyagenda mu maaso n'okuweereza amawulire agafaananako bwe gati wabula nga tubakubiriza nti muteeke ebiragiro gavumenti byayisiza mu nkola mu kabifo okulaba nga ekirwadde kino tekituzinda. Ebimu ku bitasaanidde okukolebwa kugenda mu maaso n'okutegeka ebivulu bino byayongezeddwayo, emikolo, embaga, okwanjula ebyo byonna byayongezeddwayo, okusaba kugamba ebifo awakuŋŋaanyirwa abantu abangi byonna byagaddwa okumala ennaku 32. Cable Foundation promoting younger talents.